Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasage manya gange tuli ku extra digest mugoba nsonga. Yona josiziro kubanga otulaba nkwanirizaako eyakategattako akadde kano. Tuli ne mukama wange, muganda wange, mukwano gwange, advertiser waffe atenga content provider. Umwami Hajji Muhammad Kamoga wa Kamoga Property Consultants Limited, the true real estate developers, anga yengombo yabwe era nga basangibwa Lubowa ku Kamoga House. Olwalero wetusinzidde okubanga tukuweereza program ya feno, of course ya buli Lwakutaano, tutunulira ensonga nfofuulu, tutunulira namungi w'ensonga nga zino zonna zetololera ku nsonga ezikwata ku ttaka. Nja kusaba omugenyi waffe atenga sponsor waffe mwami Hajji Muhammad Kamoga obuze ku balungi abatulaba akadde kano ate tutandikiraawo. Niyanzege mwami IBRAH amanya nga bulijjo nze Kamoga Muhammad, omu ku director wa Kamoga Property Consultants Limited company egula n'okutunda ettaka tweganga ebyenjawulo. Ng'ojja kugula n'okutunda ettaka tukolako bingi, tukola ku byapa, tukola ku transfers, tukola documentation ku ttaka lyo, tuna abasabe abakugu. So tutugula tunda ttaka kyokka, tutabinjaze tukola ku ttaka gwazeetaaze jabazi ko busaffe Lubowa Kamoga House. Tusinzira olunaku olwaleero nojja n'obuuza byonna kyoyagala. Tebakulimba limba mu waliyo branch endala ya Kamoga wano wokka otusangibwa, era ogwotuma atuma omuntu mugamba ngeshiwa nti wazze wafaanana nga bwe wati. So wena office gye tuyina ya Kamoga tukola emirimu gyaffe egy'ettaka. Simu zaffe 0775 500 700, Airtel 0700 17 16 73. Bali bali gwanga sako +256 double so tufuna bulungi uza ku WhatsApp obuzo soko esimu boba twafufunye so ko ko bakabo tujja kuddamu tosobodde inshallah tukagaza program okuwuliza kulungi tomanya zoba ko nekyo pikingamu kyoba kyotegedde so tukwira ku simu notuwulira notuwabula no kyona kyoyagadde osonze nzettaka tuli open minded kyoyaga otugamba kyotugamba netubanga so ekimachikola ku ttaka tuba tugenda mu maaso inshallah taala. Toyanza nyo toyanzege omulungi atulaba yona gyosinzira okubanga otulaba. Last week on Friday tetwaliwo due to some technical problems. Tubeetondera abagoberezi baffe n'abalabi baffe abalungi aba program yaffe eya buli Lwakutaano ekwata ku nsonga z'ettaka. Tetwaliwo era nga tusazeewo tukomewo olunaku olwaleero because last week on Friday waliwo ko ebyatuteganyamuko ne tukubirira nnyo tulabe nga program ebeerawo but nekitasoboka. Twebaza Allah nti olwaleero nate tusobodde okubanga tukomawo tubaweereze bulungi nnyo. Era amasimba nkwira mangi nga tetukulabye nga toze gamba ija kuteera next Friday I'll be there, so now I'm here. Thank you so much. Show olunaku olwaleero tusazeewo of course in a summary bit tugenda kubanga tuddayo ko kumiramwa topics ezenjawulo oba items ezenjawulo zetuze tuyitamu tuongere okubanga tuzikoonako but tidbits tulabenga tukirira mubyo metujja kutunulira caveat, tujja kutunulira transfers, tujja kutunulira power of attorney, special title, letters of administration ne minor in terms of ensonga z'ettaka. In fact, Hajji, nsaba tutandike na minor. Yeah. Because minor nga minor tuze tukikonako mu programs zaffe ez'enjawulo awatali kulambika bulungi nsonga eno. So minor kyeki mu lulimi lw'okugula, okutunda, okukyusa n'okufuna ebiwandiiko ebikwata ku ttaka. Minor ye mwana omuto nenga ayina ettaka. Kyapa kibanga kiri manya ga mwana muto
Kanabi atanaweza miaka 18 tumita maina nabera miaka 16 nabera miaka 17 nabera wa mwezi gumu abera maina. Kanabi gwenjogerako oyo yafuna ettaka mu bitundu by'Empala ku myaka gyali 4. Sinti taata we afudde, taata we mulamu, maama we mulamu. Ku myaka 4 n'afuna eka 1.5. Mashallah. Joli abalamu wano bakakyusa ne babizza mannya ge ng'awezezza 18. So a vivid valid example yoyo muganda wange. Maina abeera muntu eyetongodde ku kyapa. Era bw'oteeka ekyapa mu mannya g'omwana wo n'okimuwa ate tukira ku mannya gandi yakikyusa kive mu mannya ge. Kyapa kiba kikye. N'oba oyagadde kukikyusa kuva mu mannya g'omwana okudda mu mannya amalala oba kukitunda yonna birina okugoberera emitendera emituufu. Emitendera emituufu. Emitendera emituufu oba yakyusa kyapa ekyo kijja mu mannya g'omwana oyo. Olwokugomenga sure nti kigenda okuva mu ttaka eryo kidda kuyamba mwana. Principle esookerwako. Nti sente zino okuva mu ttaka olina kuziyamba mwana. Oyinza okuba nga alina ettaka lye naye nga omwana mulwadde. Ettaka lirimu obukadde 10, lirimu obukadde 2, yakujjanjaba omutima agenda bweru. So kati olina okugenda mu kooti, togenda kwerosiwa n'ogamba munyambe omwana wange uno mulwadde njagenda okutunda ttaka lye. No, olina okugenda mu kooti oteekayo application osaba omulamuzi akukkirize otunde ettaka eryo okole ku nsonga z'omwana oba afuna obujjanjabi. Ayinza okuba omwana nga si mulwadde naye nga atayagala school fees. Tutalinawo sente nate omwana alina ettaka lye oneteekayo ensonga ezo mu kooti n'okitegeeza nti njagala fees. Naye nga kirina okuba nti ekigenda okuva mu ttaka eryo kigenda kuyamba mwana. Application si buli agikola nti bagiyisaamu. Buli ateekayo application ne bazigoba. Nga ensonga ezirimu nga teziriimu ggumba. Toyinza kugaa nti otunda ttaka ly'omwana ate ogenda kuwasa mbaga. Omusajja kukkiriza tasaana kuwuliriza. Ajja kugamba izo nsonga zo ziyamba ggwe. Mwana talina wafuniramu. So ekyapa kiri mu maina oyo akikolako alina okuba nga kigenda kuyamba mwana. Ate nga nakumala kufuna court order anagamba kuteekayo application mu kooti n'asaba. Okukyusa kyapa kya maina okudda mu manya g'omuntu omukulu okujja mu manya ga maina osasula ssente ng'ezo omuntu omukulu. Tebakasaasira mbu kano kaana kato ka myezi 2 tusaze ssente ntini ekyapa kya mukulu kya myaka 6 tusabe ssente endala. No, odivalwa kyasinziirako ettaka liriddawa liko development kyeziriko. Niba kiriko ekizimbe kalina nga yeri ku ttaka okwo omusolo gwagereko omuntu omukulu wagenika n'oyo omwana omuto mboba ngu bayite maina mu by'ettaka. So kati mu bufunze nti olina okuba nga omanya nti kyapa kino nkiterese wankiterese mu manya g'omwana okukikyusa okujja mu manya g'omwana okuteeka mu manya g'omuntu omulala onafuna kufuna court order. Court order ogijjawa okola application mu kooti n'oteekamu ensonga ogiba nga tekigenda kuyamba mwana. Bwe tegenda kuyamba mwana application bazigoba enkya n'eggulu. Basically kyekyo yaki yekyapa ky'omanya ga roughly because okwagala okujjawo ettaka lino okulitunda kooti erina obuyinza obwenkomeredde ku mwana atanaweza myaka 18 ng'ali ku kyapa. Hajji njala tutunuulire singa ng'omuntu aba n'ebisaanizo byonna kiyinza kutwala bbanga ki? Kisinziira ani abikoleddeko. Notwala n'omwezi ogumu notwala na wiiki 2 kisinza oba ekintu nga kye emergency. Omwana mulwadde yatalaga kufuna bujjanjabi tejja kulinda. Notika application n'ogigoberera mu bwangu. Oyinza ku wiiki 2 okuwuliriza ne bakuwa ki nakuwa order yakukkiriza okutunda. Awo tutunuulira omuntu ali mu kukola transfers ettaka lino oba omuntu ali mu kufuna obuyinza obusobola okutunda ettaka lino oba okulikozezako ekintu oba okulyewolerako. Omuntu asobola okusinga ettaka lino nga tewali kiwandiiko? Tasobola. Nga kooti temuwadde lukisa? Tasobola, aba ali mu mboozi. Ne bakikuwa ekyapa nkikyo kimanya ga mwana nga ali mwana takkiriza omwana tasobola sayininga oyo aba akulimbye. Kino kwina kubako court order. Singa bukeera ku makya kibi nnyo. Nkubirawo disclaimer kyengenda okwogera. Singa ng'omuto ono ava mu bulamu bw'ensi nga temunnakola bintu bino kiggwa kitya? Mufuna leeta that administration. Ettaka liba lifuuse ettaka lya mugenzi. Byokola ng'omuntu mulamu
byawukana nnyo kubyokola ng'omuntu avudde mulamu bw'ensi eno. So wabanga avudde mulamu bw'ensi eno ng'abadde ekyapa kirina mayina era mufuna leeta the administration. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Kasage manya gange tuli ne Hajji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited basangibwa Kamoga House Ntebe Road wano bali mu kutunda ettaka bali mu kugula ettaka bali mu land surveyinga oba okusurveyinga okufuna proper documentation y'ettaka bali mu mbeera y'okuzimba byonna babirimu. So njagala tutunulire Hajji mayina ono mitendera ki gye mpitamu okuteeka mayina ku kyapa because emitendera gye tuyitamu okujja mayina ku kyapa gitunnyonnyodde. Mitendera ki gye mpitamu okuteeka mayina ku kyapa nga bwe baateeka kanaabi ku kyapa ku myaka emito. Ku myaka emito kyolina okubeera nakyo birth certificate ey'omwana. Birth certificate eyo eraga obuzaale bw'omwana bamuzaala ddi bamuzaalirawa. Birth certificate ekimu ekikulu nti omwana ono tajja kubeera mayina forever. Akula ddi tukyala birth certificate eyo. Era ne bakola ekyapa kya mayina bakiteekako mayina until date eyo omwana wanaabanga akuze. Niba mayina until 2030. Ne bateekako n'omwaka wanaakubira emyaka 18. Bagina okukiwandiikako ne bakola search era kulaga nti ekyapa kya mwana. So baga nti oba ogula ettaka sooka okole search ettaka ly'ogula liriko ani ali ku kyapa. So mayina until 2040 nga wajja okuba nga akuze. Mayina until 2035. So kati bakiwandika ku kyapa okyo naye mukiwandikako bakikopa kwa birth certificate. Lero oba tukayina bamuzaalira mu lusuku talina birth certificate akola atya agenda kunnira genda kugombolola ofune aka birth certificate akali short. Kakola nako andi kati kwebasinzirako ogenda okukola yannira land office eyagala yannira. Land office eyagala yannira. Yannira gye yagala. So bw'obanga omwana wamuzaalira waka mu lusuku oba mu nnyumba oyina kufuna birth note okuva ku gombolola. Kati eyegombolola gy'otwala ku nnira ku office ya nnira yonna. Nira yo ne processinga ndaga amanya g'omuzaddewo omwana omukyala n'omwami bateekako address yaabwe then kubasinza okukola ki ey'omwana ne bagiteeka mu system yaabwe. Kati kyebagirako okukola nti bamajinga system ya nnira ngekwatagana system ya national ID kwatagana system ya passport kola system ya URA bagakizimba nga kiri wamu. Ng'osobola okufuna omuntu ng'oyisemu ebyo ebintu byonna. Osobola okubifuna. So kati ne kino kibageza okukola nti okufuna land office bagenda n'ennira mulimu abakola obufunu babukolera ku nassani nga si butuufu. Nga bakodi tesoma. Nga tesoma. Ajja kulaba emitendera miwanvu bajja mukooya agende mu kufoojinga. Naye togezaako nno okufoojinga bu document nga zigenda ku byapa. Banga bafolowinga. Bajja giraba nti document wakoze ki wafumbye enfumbi. So kakafune tebakaseera ogenda n'okafolowinga wiiki emu wiiki bbiri bakakuwadde. Kino basoboka kufuna then akokozesa okujja kunnira okutwala yakola ku byapa abeera looya amanyi kyayagala. Yabaga kimu kyapa kireese ndika ndabe birth certificate yaki y'omuto. Birth certificate webeerako kafaananyi k'omuntu kalina kuba ki nga bwafaanana. Current nga bwafaanana mukase teetaaga kusayininga bibiri ebimala. Just kafaananyike ne birth certificate. Ye talina wasayininga ku kyapa ekyo. Weyamanya gabeera mu ki birth certificate neddirwa anaakula. So kati ebyo oyo byasinziirako ne bakola ekyapa ky'omwana. Okay, it's a Friday of course. Tuli ku extra digest mugoba nsonga. Tusazeewo ensonga zino tuziddingane. Muganda agamba nti addingana amawolu gajja mu mukutu. Thank you so much. So tusazeewo tuddingane ensonga zino nti gosanga bwe batewalaba tukuddiddemu. Mpozi nekirala ku kyapa ekyamayina bibange byapa by'omukulu. Era kyemba ngenda okubuuza nti kifaanana kitya kiba kya langi ki?
ng'ekyapa kyo kibeera nti bakoze akapa akatini nga kana akadaving permit ng'ekyomuntu omukulu nakyo wekibeera just enjawulo ekibeeramu wali amannya wewakyuka wokka oba wekyera nti ekyapa kya muntu omukulu ekyapa kya mwana muto naye kati omuntu omukulu era ebbeeyi gy'osasula okyusa ekyapa ekyo yani omwana gy'asasula tebajja kasasira nti kaana kato bambi bakasalireko nga basasula omusolo. So literally meaning omuzadde ali eyo ng'ayagala kuteeka mwana we ku kyapa ayina kufuna birth certificate emala n'akafaananyi ka mwana yoga nti olekera ekyapa omukuza ali bagabira abe oba osobola bimugabira ng'okyali mulamu kikole osobola okiteeka kulimba mbu ate kiwe gundi oba yaga muwa nga bwekijja mu bibyo kimuwe yoga nti okirekere omuntu wokirekere tomanyi mbeera ze kyokyese mwana jakisanga even emyaka 10 nga agigiseewo kijja ku system kibeeramu ekiri toza kukimolirako ekitwala ngene mu kooti ofune kooti order kikyusa kuziiza atali mutuufu kufuna kyapa ekyo. Okay, awo wenyini wenjagala okubuuliza muli ku kyapa abantu katugambe 2 oba 3 kuliko abaana nawe taata waabwe oba ne maama waabwe waakuna ne mubeera ku kyapa ekyo land office esobola otuwa ffenna buli omu kopi yo beegabeemu kopi ebeereemu ng'ate tuli bana ng'olaba wano kuliko abantu bana nembeerako mukaaga kuliko kanyampisa kuliko kanyeesije kuliko mwenna kanaabi mwenna mubeera ku kyapa kitya kimu era ogulaba nti kwoli okola ku research statement. So land office egaba kopi emu tegaba kopi 2 ng'abantu baliko wadde 3 4 5 ne babeera mukaaga egaba kopi emu nayo nesigazeemu. Lwaki mwakikola bwe mutyo? Sife twakikola system wetu bwekifaanana kakitegeeza nti ate bwenabawo mukaaga omwajja kusigala ng'onaatunda kino mwina mwina okukkaanya lwazo sindiizo bakutika abantu mukaaga oba 5 ku kyapa kimu mwina mwina okukkaanya kimugenda okukola oba musalamu oba musalaasalamu oba muteeka mu banka mwina mwina okukkaanya bwe mutakkaanya tiba tekijja kusigala awo nga bwe kiri. Okay, Ibrahim Kasage manya tuli ku extra digest mugoba nsonga njagala kutwala omukisa guno okwebaza ba subscribers baffe. That is Mitala wa Mayanja ne wano e Kampala. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire dala. Ku lw'empeereza ennungi tulaba nti we have to move an extra mile. Abaali badde bakola program emu ne tuleeta omuntu once tugamba nti katuleete tukole specific program because honestly speaking issue y'ettaka ekosezza abantu bangi egasse bangi n'eyawula bangi. Ebintu by'ettaka bigasse bangi ne byawula bangi. So ntusalawo tugambe nti buli Friday to dedicating olunaku luno obeerenga oyiga kubikwata ku ttaka. Enamba za simu zitukuteera ku screen okuli 0700171673 oba 775 500 700. Enamba zino zikubeko. Enamba zino weerezaako message. Kola inquiry. Weebuuze. Nti ne bw'onaabeera nga togenda kugula ttaka mu Bakamoga naye ng'olina gy'oli mu kuligula, ask for the basic information esookerwako. Kijja kutwalira eddakiika 3 oba 2 oba 5 okusevinga emiliyoni 2 z'okoledde emyaka 10. Ntegeerekese? Katweyongereyo. Njagala tutunuulire special title. Tumaze okutunuulira minor ku kyapa. Mu mateeka minor ye muntu ava ku lunaku olumu paka ku myaka 17. Ye minor? Minor. Atanaweza 18. Thank you so much. 17 n'ekitundu. Era abatanagiweza. So, ye minor. Njagala tutunulire special title. Yebeera etya? Ani agiprocessinga? Ani agwanidde okugifuna? Era egabibwa ani? Era ebeera ya langi ki? Special title. Special title? Kyekyapa. Land office kyefulumya. Singa bwe gisabye ekyapa nga kyobadde kyebakuwa nga kyabula kyajja omuliro bakikubbako. Oliwa bakasa wachikukulira mu ttaka nekivunda. Kwege ne zikirya.
webazidde nkujage kyoterese mu nyumba ekyano office tezikiridde okay kyo teweetuga wasubije eriyo ofuna ekirala emitenda gyoyitamu ofuna ekirala ekyo kibakuwadde ekya special title ekyapa ekyo asaba oyo abeera mu kyapa kyennyini nyini kyo yakisaba yateekamu okusaba kwe nateeka application yateekamu ensonga ze lwaki ayagala special title era we bagimuwa ne walaba kiri ekikadde kyali kimubuzeeko kiba tekikyakola bakisazaamu kiri kiba tekikyakola takiri kifuluma kino tekiba tekikyakola special title neefulumirako features ki ebeerako obubonero ki obukyawula ku kiri kibeerako era kati special kubeerako ekigambo special kungulu kuno okiraba bakiwandiikako bakipulira mu system nga kijirako special title kira nti special nobwe kikutuka obukwaso nga kino kyawula mu birala kino kya special kino si kya special title neyogerwako etwala bbanga ki okuvaayo era bwemba wakugifuna nga kiri original kyabula mpita mu mitendera ki oyo nyini ali mu kyapa akola application oba akola okusaba kwe mu buwandiike togenda bugenda ekyapa kyange kyabuze mu kimpe no okola application notekamu ensonga zo ekyapa kyo kyakubulako naye funa kirala kyo kyonyeza kikubuze soba kuwa ekirala so mulimu gwa ndoodo office tuna mu nsonga zo wawadde okuwa ka notice notice ako nibakatwala mu gazeti nekaba lina kwa 3 balanga obata bwaye agamba nti kyapa kiwe kiri nga bantu bakuba ne bwolanga n'ovayo ekyapa nagamba ekyapa kyatwadde olanga twakiki kyapa twakirabye then kiri ngo bagati abata nadde nanze nakifunye kiri mu kisaze mutemufulumya special ne batu nga tokifunye bafulumya ekyapa ekirala nsimbi ki muwendo gwa nsimbi mmeka ogugerekwa ku special title nga kinafuluma ensimbi osasula mu eza gazeti ng'ojjeko lawyer azakusaba okukola empapula ezo application eyo togikola mu Luganda ebeera ya lunyanyimbe lawyer nagisayiningako nayoba nagiwitinensingako nateekako siiru n'amateeka nagiwitinensinga oyo alina obuyinza okugiwitinensinga alina pisi tojja kufuna lawyer talina baluwa omugambe kasito yeeyita mu lugendo teekako noba nga alina ebisaanyizo ebifula ki namateeka soft kyoyo eyeeyita oyo namateeka nasayiningako nogenda simanyiza nakusaba sinza jana nakusabye buli lofaamu egereka sente okusinziira ku bweri n'ebintu byekola byekozesa nina lofaamu emu gye nasangako omusajja nga agenzeeyo nga ayina lofaamu eyo eri mu bitundu byeyo Kololo yagenda nga ayina bambi ensonga ze ku ttaka zaali yiika 10 nga liri Masaka eyo omu ku ba senior councils amanyikiddwa mu Uganda li popular nnyo era ku TV era ku radio amanyikiddwa musajja mugagga nnyo beera smart nga gwe abika bulungi nga gwe perfume ennungi ng'ezo n'amugamba nti taata wange omulungi olowooza nno ffe tukola ku nsonga ng'ettaka likka wansi wa eka 2 agamba eka zirina kuba 1,200 kudda waggulu naye bwe liba nga likka wansi w'eryo liteekwa kuba nga liri Kampala wano Kampala road Jinja road eyo niweera 10 ku 10 awo tulikwatako nti badde nkusaba ogezeeko ewalala namulagidde ewalala mugaba gezaako ate yamenya faamu n'agenda so Hajji muyamba ku bantu okufuna ku special title wano bakamoga yes muyamba era bangi betukoleddeko abazifunye njoba nga funye letters administration ba administrator nazo okukwebera mu byapa nga takiraba ekyapa mugenzi yamanja akitereka ekikukulira tekyavaayo nando office ekirina siyo tubakolerako ne bazifuna so basebo ne banyaba bali eyo nga ekyapa kyabula kyajja omuliro kyavunda nkuyegeza akirya mulimu nabettima nabbi mwayomba n'omukyala ng'okomyewo kikeerezi n'akiyuza misa omuliro oli yakikwata n'akifunyafunya n'aweta nakyo emmanju mu kabuyonjo mwenna you can pass by abakamoga property consultants bajja kuyamba to get a special title. Yes. Special title nebeera mu langi ki? Ng'ekyapa kya kyonna
munge chapa chira kibera jasi kibago jasi gamba kintu special title. Here comes a scenario Hajji bukedde kumacha mfunye special title after chapa changu okufuna ebizibu ebyenjawulo nga batubimenye neno special title ngo muganda bwagamba nti ebizibu tebimanyiki nyumba mbi special title nayo nefuna gozirini nebula batejo nyongero funa special title endala oyo anofuna endala kati yoba teka ko kigambo kyale sigala special title bwemba nkola transfers special title nayo kolebwa ko transfer ni bulungi nnyo bwe kidda kiri efuuke ekomawo ng'eriko kigambo kye kiruwa anti transfer asaza mbusaza linnya tewali kyeyongerako munda bwe wakyo nakyo nange ogwaki transferinga asaza mbusaza linnya naye wabaga kikisalaasalamu ate buli bwosazeemu mbukomawo butya obwana bwozze bwojje mu kino biba byapa bennyini tebirako special title extra digest mugoba nsonga tobeereyo ng'ekyapa kyo kyabula chajja omuliro chavunda nkuyegeza akirya nkuba yakikuba ne kiyulika ne wetuulako nolowooza nti obulamu bukomye teweyimba mu omuguwa togula obutuwo bw'ennusu ebitaano ng'ofiirwa ekyapa eky'obukadde n'obukadde jangu Bakamuga Property Consultants Limited bakuyambe to get a special title. So awo nga tuvuddewo njagala tukkirire ku kye bayise transfers. Transfer mu byettaka okukyusa ekyapa okukyusa obwannannyini ekibadde mu IBRAH Mukasa nekidda mu Kamuga Muhammad ye transfer transfer eyo bw'okola transfer oba ofunye obwannannyini obwenkomeredde ku ttaka eryo kankiddemu bw'okola transfer ekyapa nekiba mu mannya g'oli gw'ogulako ekidda mu mannya go gwaguze oba okoze obwannannyini obwenkomeredde mu byettaka kiba kiweddeyo oba batuwata kyotyayo bosi omulala niba tunakola transfer biba tebinaggwa bwena balina ettaka nga bagula ettaka sente bazimalayo nettaka kwe bazimbe kwe babeera nga tenakyusa byapa awo tiba tebinaggwa kubanga oyinza okuba nga okyali eyo eyakuguza nava mubulamu bw'ensi eno otosa kukyusa kyapa nga tumulina nonakirabo nadde ofisi bayinza omukusaba nti leetako omuntu ono ate nga bamuziika dda so sibeta noguze ettaka nokyusa ekyapa mu bwangu kidda mmanya kunyuma kyo kimaze naye yadde wazimbako ennyumba yadde gwe obeerawo ekyapa nga tekiri mu mannya go yadde nga transfer zaakyo zirina oba tonaakumalayo mu byettaka kubanga wayinza okuba ebizibu byotamanyi nebikusanga wakati awo nebikuyingiramu oba nanyi butubulabirawa ng'ekyapa kiri mu mannya kikyukidde ddala kiri mu mannya go bata kinnakyuka ba tebinaakugwa dde empapula ziri zonna oba nga ozirina. Okay, Hajji wano mu kukyusa ekyapa wano mu transfers wano bipapula ki bitumenyere bumenyezi mannya oba olinawo ko wano examples tusobola okulaba ku forms ezo abantu bawulira forms mutation forms bla bla forms transfer forms n'ebigwa mu kowe ebyo byebiki? Yes, transfer forms ekola mu kukyusa kyapa gwe mulimu gwayo kuva mu mannya gano kudda mu gano. Mutation form ekola mu kusala ku kyapa gwe mulimu gwayo. Njagala ebintu ebyo Hajji oddemu obirambulule era nga bw'otuwa n'example. Transfer form ku kukyusa ekyapa kuva mu mannya ga Kamuga Muhammad kudda mu IBRAH Mukasa nsayinga transfer form gye neetaaga ekyapa nga kyakolebwa dda weekiri. Mutation form kukolaba nti IBRAH yagasaba ku kyapa kyange kyayika 15 ku mother title ojja kuyikayo emu kinkusayiningira mutation form mutate kusalako mutation form gyakozesa okusala kuki ku ttaka. Hajji olinako forms ezo wano eweziri tuli mu kutunulira mutation form ne transfer form. Njagala of course kyotunnyonnyola Idris bw'akifuna on camera. Kati eno ye mutation form luba lulabika bwe luti form eno ekuyamba okusalasalamu ettaka ku kyapa ekiriwo already. Eno mutation form yakwekutula ku kyapa kusalasala kwekutulako. Thank you so much. Yeno gwe mulimu gwayo. Yes sir. Kati bojuza mu plot number ezo ku kyapa kyennyini kyona kusalasalamu plot number obunene bwakyo bwe buteeka kuno. Okay. Then emabega ene ewasemba ayate yawali yosayininga nannyini asayininga asayininga eno agamba nti nkugenda wekutuleko era kati zino gye bazikola ne wali ebigambo by'Oluganda
okwanguyiza abantu. That is very good. Bali ttaka ya mailo yali nnyo mu Buganda ndo yatebiriyo kati wano yatuola nga biri mu Luganda onya nti lwaki biri muki mu Luganda omukono gwo ennaku z'omwezi omukono gwatunda abananye ettaka omuwandiike ku kyapa kati byonna biri mu Luganda gojjuzaamu bujjuza so kati invitation form ni mugwayo kutematema ttaka tina mulimu mulala gwekola nozibayiika nga ziri bibiri ene ezisala nezimalawo nebanga yiika eryemu era ine ezisala ani yakola form eno Land office. Chegeza property ya government. Okay. Era gozi boba jimanyi nje kuno kufamu kuno waliwo awetagisa obufaananyi. Obuteka ku ngulu kuno. Obuteka ko butesi. Okay. Oyo ali mu kyapa. Daka ndaga muntu yo, otaka obufaananyi bwo. Okay. No sayininga. Kiba kiwedde. Okay. Then ali surveyor byabala natabiteka mu file na submitting Land office ne batematima mu ttaka nenga papala lwa ko lweru teri lulala lesson form osagede bulungi. Yeah, actually party ye mabege eno yonna ya lulimi Luganda apart from the box wano muka box awagenda waliwo information nawe egendawo. Oh wow. Yes. Wow. And wagenda what time? Anti wachikoledde kyapa. Okay. Kubagenda kuzo omwezi. Bisigadde biri mu lulimi Luganda. Okay. So kati eno ati ye transfer form. Okay. Ebefana bweti. The registration of Titles Act and a transfer form. Erigezo sokola bagita mutation form ya kukutulamu. Ate ya page 2. Mu maaso nemabega nate eno yote wali so ene kola mulimu ki ekyuse ekyapa kive mu manya ga Kanaabi kidde mu Kanyesije ogwakugwanya gatunda kidde mu gwaguzizza nja nti Kanyampisa yatunda aguzani nti Kanyesije kati akozesa tuno. Okay. Transfer form jakozesa okyusa era ya asayininga wano wali vendor omuguzi omutunzi manyo omutunzi sore yeah then omuguzi asayinga wadi purchase wow wewe fana na bweti. Okay, basebo ne banyaba batulaba njagalo tunulire form eno zonna transactions ze mwenyigiramu oba ze mwetabamu teba kukozesa ensobi eno nkulu nga tolabye ku kintu kino mkukyusa olina gamba nti abyakyuka bikadde ebyo bye bakulaga nedda eno bweti bwebeera teba kugamba nti transfer form bagikozesa peni tugikoze wano tugiwandiise bataekeko omukono ne stamp nedda bweti bwebeera ebeera typed ne mugijjuza kalaamu ya langi kyejjuza muno blue black red red tekola red yabasomesa kugolola bigezo so kalaamu langi ki abakiriza blue bakuza ne black blue ne black tosukawo atogena mu green ate bwe mpandisa kalaamu enkalu gibayita pencil pencil nedda sew andi wajja gisimuula nerabba tagalanji etavaako so kati transfer form eno ye transfer form. Transfer form omugaso gwayo kujja manya mu manya kujja chapa manya gano kudda mu kirala ate kati transfer form eyo etambula ne invitation ne consent form kali bino bitambulira wamu no bili signing up transfer form ne content form ayina kolati. Okay, katufune nayo ekifaananyi kyayo bwefaanana kati eno consent application for consent transfer nzikiriza kikyuke kati eno chief government value oba agagereko omusolo eno kwadeko omusolo nti sasula ye Simone bwezi obe siringi bwezi signinga wano chief government value wateko omukono gwe kati sente zigenda kuno zeze tuwulira nti sente mu musolo etomukomoka zezino taxpayers money we akyusa osasula sente ezo zonna zagerekako asinzira ku ttaka liririddawa kyekiriko tateeka nti nazo okusereero nkooye kagereko byayagala alina amateeka negagoberera nga valuwa alina byagoberera nga tanateeka kuki ku ttaka so kati sente zateeka wano gwe zosasulayo so baseba ne banyabo bwe banaaba banakukyusiza ekyapa okuva ku oli akuguza okudda kuggwagula foomu zino bbiri nkulu nnyo zeetaaga nnyo zino nkiddamu
zino foomu bbiri nkulu nnyo nnyo ozeetaaga. Emu eriko omutwe omukulu kugamba Registration of Titles Act, endala negamba application for consent transfer to be submitted in duplicate. Otekayo bubiri duplicate tebategeeza otekayo kano tekayo n'akalala buba bubiri otekayo emu kati obubiri obwo tebutegeeza gavumenti bali bakusayiningira omusolo gw'osasula asigazaako kali ka copy for reference and record keeping tebaba bakiteekako ekyo buba bubiri te transfer yeebeera etya so buba bubiri nga tufotokopinze kano oba nga bwonna tubujjuza lumu mu peni yemu yajjuza kali so nasigazaako copy naye nakwa copy wosasulira noteekako nokyalika kweyo nosasula omusolo mu URA nomanya nti ogera kukyusa kyapa. Olulimi oluli ku mpapula zino luzungu olusookerwako olutali lugumu nnyo nti ojja kusobola okubisoma bit by bit ojjuzeemu. Era bino byokoppa kuno bibeera ku kyapa kw'obijja noteeka ku no feedinga muno. Okay. Yes. Waliwo abagenda address, waliwo abagenda mobile phone number, waliwo abagenda email, waliwo abagenda amannya n'ekika. Yes. Abalungi abatulaba ebintu bino bikulu nnyo. Kasuka transfer yo tebwefaanana nga tena kujjuzibwa byojjuzaamu ndaga muntu yeeruwa amanya gojjuza omu oli atayipinga ku kyapa atunulira ku transfer yo gwatunula. So bw'okola ensobi wano ekyapa kikomawo kiriko ensobi gye wakola kuno. Wow. Oli atayipinga ku kyapa kwennyini atunula ku eyo tebajjuzawo nkyagenderako. Okay. Yes. So olina okubeera mwegeneza ng'ojjula transfer form. Tokola ate n'ogisiimula. Okay. Nojjuza ku plot number ate n'omala n'ogisazaasazaamu bajja kugigaana. Otuuka eri wa registrar bagikweringe. Bwe transfer bagikwerinze. Kiviireko okudeleyinga ebintu byo. So no bijjuzaamu nakusomoza oteekako byonna nga kwebiri byonna noteekako address nga byonna kweziri bulungi transfer nazo ndagenda maaso mu bwangu ddala. Ebintu bino byangu okwejjulizaamu wekka naye era byangu okukola ensobi ng'oli wekka. So I would advise onoonye omukugu nga kafulumu bino tonoonye w'amawulire tabimanyi tonoonya IBRAH Mukasa noonye yabisoma n'abikugukamu. Oshegeera tonoonye omuvuzi wa boda nti onavugidde emyaka 10 tankubanga kigwo bino abisobola nedda. Tonoonye omusisi wa chapati n'ogamba ono asiise chapati siryangako ngano mbisi nedda taata. Tonoonya nti IBRAH aweereza bulungi mulaba ku TV abinzijulizeemu nedda taata. Noonya abasookerwako benkuwaako reference Bakamoga Property Consultants Limited bajja kujja bakuyambe ku kintu kino. So tubadde tutunulira transfers forms zino nkulu zonna nga bwe ziri esatu era tusazeewo tuzikuleetere ozirabe. Zino zonna ssatu nkulu nnyo gwe ali eyo ali mu kutulaba akadde kano. So nkugamba ekintu kiri kimu zigenderere nnyo. Nekirala forms ezo ziri online. Ogera ku Ministry of Lands ku poto yaabwe ku website yaabwe kuliko forms nyingi kati gogenda kyolina okukola kumanya kifo mu kijjo oyagala because zibaako amanyi ntazo form ng'ogenda ng'ogiprintinga transfer form ng'oprintinga consent ng'ogiprintinga bwoba ng'oli bweru oprintinga ku transfer form n'osayininga n'okusayininga n'ogiweereza e Kampala. Yes. Sitakisa muntu kumala kuzisindika ate kuzikuweereza mu America ate nawe sayininga ate ozikomezeewo wonna kubanga olina internet genda ku website ya Ministry of Lands waliwo bali land forms forms awo nyigawo download forms nyingi nye ziriwo land forms kati gwawo ojja okusinzira eyo gy'oyagala eri specific ogidownloading ogiprinting osayininga n'osayininga oteeka DHL biweereze bituuke Kampala mu nnaku 3 nnya bya bituuse. Thank you. Njagala tutunulire of course bino twabiyita mudda. It's just a recap. Tugezaako kutanya. Twongera kutanya gwe yabiraba n'otabitegeera tukutanyiza. Naawe ali mu biraba for the first time. Naawe kikukwatako nnyo. Njagala tutunulire kye bayise caveat oba mu Luganda envumbo. Caveat envumbo eziza any transaction. Ettaka yinza okuba nga toyagala balikolewo kintu kyonna balizanyireko oteekako envumbo eyo toguza ekyapa kyo onaogenda bweru okiteekako kikyasaza amanyago oteekawo ne caveat yo
kujita owners caveat gwe kino kyapa kiri manyago no kyesibira nogenda ngikyapa kyo ng'okisibye so nayo bira caveat. Okay. Kweka caveat kubanga wagaba n'ettaka nenga tolina kuwa mugabo gwo totako caveat ku ttaka. Ttaka lyese n'olisiba totako caveat eyo nga beneficiary wa estate. Kino bira caveat. So caveat mulimu gwayo kuziza any transaction ku ttaka. Ku ttaka. Naye kati olina okumanya caveat eyo okugisiba olwo nga inako ensonga enambula okufu ensonga esimba singa oteekako ensonga ezitakwatagana ttaka caveat eyo bajja kugigaana oba bagijectinge. So kati olina okutegeera nti singa zizoteekamu za simba tolwana na gundi nakuba ekikondo ogenda kusiba ki ndakusiba ettaka lye bangi ajja n'obusungu olagamba nti musiringa talina nsonga oli wamuwola sente aluddewo zisasula munteekeko caveat. No olina obanga bikolagana ku ki ku ttaka tumiddeko Idris. So kati mu nsonga ezo onoteeka caveat eyo ng'omanyi kikyoteekako poti namba kiri njoteeka caveat ttaka efu ttaka ly'abantu abalala bwera caveat nokolesa n'osiba ettaka ly'omuntu nga katolina kulisiba ogwo musango bwera bakuvunana ojja kukka mu vvi n'osibako ku ttaka n'osiba caveat olinako interest bw'osiba caveat ku ttaka etotalinako interest oba okoze musango gwa naggomola ogusasula sente empitirivu kubanga tomanya ozikyaba yaddayo kyolyako sente mu banka n'otandika okukitiginya osibako ki kati byayitamu ebyo ebizibu byayitamu oyinza bisasulira. Hajji, owners caveat eno bw'ogiteeka ku ttaka oba omuntu yenna n'agiteeka ku ttaka n'afuna obuzibu katugambe avudde mu bulamu bw'ensi evaako etya? Owners caveat ye caveat y'omuntu nga ye yagyeteerako ye mwennyini ate amaze afudde Allah n'amukowoola. Bw'abanga amukowodde kati omuntu amudidde mu bigere mu by'ettaka oba tuyita administrator okubeera omusika kirala nokubeera administrator kirala mu by'ettaka tunoonya administrator anayina obuyinza okuva mu kooti oyafunye obuyinza okuva mu kooti yavunaanyizibwa mu kujja caveat mu kuteekako caveat mu kugasalasala ettaka ofuna leeta za administration oboze mu bigere by'oli erimu gyonna oli gye yali katakoze gosobola okugikola omuntu asobola okubeera omusika at the same time n'abeera administrator n'ate asobola okubeera omusika ate nga si administrator era asobola okubeera administrator nga ate si musika. Kituufu nnyo. So kati oli kisinziira omuntu yaleka atesitesa ebintu byatya kumanyira omuntu bw'afa bw'otwala ensonga administrator general bakubuuza omugenzi gw'oleese afaanana atya. Tulina abagenzi mirundi ebiri. Tulina omugenzi afudde alaamye n'omugenzi atalaamye. Omugenzi afudde talaamye bikolako byanjawulo. Omugenzi afudde alaamye bikolako byanjawulo. So gw'oleese gw'ogamba nti omugenzi we afudde yaluwa ku babiri. Bw'ogamba nti afudde alaamye olina okweta ekiraamo. Kuba ekiraamo ekyo oba kuleka nakuzimazi yakikolera oba kuleka amannya ge oba kuleka abajulizi ataka wansi wa babiri olina okubeerako bakisekyuta banakitika mu nkola awali ekikulu mu kiraamu anakiteeka mu nkola bwekikola nga toteeseeko anakiteeka mu nkola obanga nyumirizaamu obunyumi emboozi kye bayita kiro kitwala omunaku oba byonna byabikoze bulungi naye nga totaddemu akiteeka mu nkola nagalaale. So olina noba okukola kiraamu sooka ogende ofune muntu ki gwolina okufuna amanyi obukugu mukola ekiraamu ekyo. So mu mbeera eyo nti mu kiraamu ekyo kyoba okoze oba olese bakisekyuta oba olese mutwale kyakiteeka mu nkola. So kati oyo gwe tonoonya musika nti ani yamusikira ono ani gwe basumikira ate ani lubuga we mu by'ettaka tunoonya balubuga tunoonya administrator. Balubuga balibeera lwabalala eyo kirala emboozi ebiki eba ya lulala togamba ate nze basumikira nerefumu ndina n'olubugondo lina no. Omugenzi gw'olesi yafaanana atya yaleka alaamye bwe yalaamira oteka buki teeka mu nkola ani oleka atadde mu kiraamu abeera ekisekyuta waakyo. Ekisekyuta gwe tugenderako naba nga afuna leeta administration naba nga kiteekebwa mu nkola. Hajji, njagala kubuuzayo ekibuuzo still about awo ku caveat. Caveat eno esobola okuteebwa ku ttaka ly'ekibanja. Ettaka kikyotegeeza ttaka ly'ekibanja oyogedde bibiri oyogedde ekigambo kimu naye nga tekikwatagana. Teryo ttaka lya kibanja ttaka libeera ttaka ly'ekibanja kiba kibanja. Ku kibanja caveat esobola okuteebwa ku kibanja. Ate ekibanja kiba n'ekyapa caveat bagiteeka ku kyapa. Tunagiteeka ku ki gyotadde ku kibanja kibanja okuteekayo akapande
Land not for sale. Ye caveat y'ekibanja. Nakakuula ekiro. Ako tekiga kalina makulu. Naye gyotadde ku kyapa ejja myaka 10 nga bwogitaddeko ebeerako n'oba ogijjeko omanya nti caveat osobola ogiraba bayina omukululo. Caveat bagiteeka ku kyapa kiri mu Land Office. Okola empapula n'osasula omusolo ne baziwandiisa ku ki? Nannyini kibanja yasobola okuteekako caveat ku ki? Ku ttaka. Eryani nga namuguza nga saamuguza. Ddamu. Ow'ekibanja. Ku ttaka lyani lyasiba. Erirye. Nga ine tidira abananyi ttaka. Nga yagula ettaka tanafuna kyapa oba jasi wa kibanja nga talina kukwata ku kyapa. Nga wa kibanja. Tateeka kwati talina wayinza kuteeka ku tablet. N'amala kikola agiteekako aba yafunye tiketi emugoba ku kibanja ekyo ate. Neesula mu jjulumi n'agiteekako. Tugere mbolambo. Aba afunye eki? Tiketi emugoba ku kibanja. Nga n'ebyo busulu mubitadde ku mabbali. Alisibangani. Ng'ow'ekibanja tuyinza kusiba ettaka lya muntu. Interest eri ku kibanja. Ojja ogamba nti nga yagula tebanamuwa kyapa. Eyo kirala. Nogamba nti obadde ku kibanja olima mugo olinaku olusuku okwobeera tekikusibisa ttaka lya muntu caveat. Era bw'ogikola olina kuba amagezi ndirisibe. Osobola okukiyitawo n'olisiba naye kakutegeera oba oguze tikiti ekugobako. Mu mateeka ajja kuwabanya akukube mu ki? Mbuga z'amateeka. Gye munabinyumiza ebyo. Ebyokunyumiza simanyi badde mpa obusuulu eyo kirala. N'oba obadde obuwa obusuulu tekitegeeza kusiba ttaka lya muntu. Obusuulu ku ssente z'owaayiza obusuulu ez'obuli mwaka jasi kulaga oli nti oli mutuuze wa muntu. Era ogondera amateeka agafunawo. Togabuuka mpadde busuulu emyaka 3 musibe caveat nange nfuuse wa ttaka. No. Obusuulu kasita obanga obwaliza obuwa n'emyaka egiwera 6 n'ensanvu. Tasoba nga tosaze okubeera wa kyapa obeera wa kibanja strictly. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga. Njagala tutunuulire bwe twogedde ku transfers ne bwe twayogedde ku minor tuyina ekigambo kye tukoonako letters of administration. Tetusobola kuvaano nga tetukyogeddeeko. Letters of administration olupapula omuntu lwajja mu kooti. Oyinako kopi wano? Siinako kopi. Okay, kale. Olupapula olwoteeka lwova mu ki? Mu kooti. N'oluba nga ludda oli alufunye aba azze mu bigere by'omugenzi. Olupapula olwo lugabibwa kuva mu kooti yokka. Nkisinziira omugenzi gw'olina yali mugagga kyenkana ki? Bw'aba ebigaga bye tebisuka $5,000,000 olina kooti gy'olagamu. Bw'obugaga bisuka $5,000,000 nayo olina gy'olaga ewalala. Togenda mu kooti $1,500,000 ekikawansa $5,000,000 ng'omugenzi gw'otutteyo ayina kawumbi. So emaali omugenzi gy'alese obuzito bwayo bwe busalawo gy'olina okuddukira. Gy'olaga gy'olina okulaga. Awo omugenzi yafudde alina akeedi 3. Togenda mu kooti ya wansi. Omugenzi yafudde alina ngoye mwe yafiiridde ze yasigaddemu. Ate si buli mugenzi yafuna letters administration. Gwasinga kooti tejjula gw'osuubira. Ntumiddeko mwami Kanyampisa. Tumiddeko taata. Bw'okuwoza kooti singa tezijjula abantu. Bantu bameka balanga ku leediyo buli kanako. Bangi. Abafa baki? Bangi. Ne si buli yafa. Namufuna letters administration nedda. Abo bokka abalina ebyobugagga bafuna letters administration. Ayinza okubanga alina ettaka yapa biri mu mannya ge bamufunira. Badde mukozi wa gavumenti alina akasiimu okukasikayo olina kuba letters administration. Abadde musirikale kujja akasiimu ke mu magye okubeesimba mu maaso b'amagye n'ebbaluwa eyo evudde mu kkoji bakusaba nabo. Tolina kyakubuuza leero ebbaluwa yo gireete. Tutwala amagye certificate totwala ki letters administration eruwa. Totwala ki? Amagye certificate. Mbadde mufumbo naye mbatwalidde n'emala. Toleeta bifaananyi taata wange yeekubya n'omukulembeze yaliwo ebiseera ebyo ekifaananyi kiikino. Nedda ssebo. Totawaana. Ye mpapula obukulu bwayo bwebo. Eyimirirawo omugenzi yandiyimiridde. Bw'oba abadde abanja eyimirira n'ebanja agirina abanja. Ngaani nga administrator.
tojja gena obanje muntu ng'omwana w'omugenzi tulina baluwa eri mu mateeka tosobola kukkiriza kubanja so alina ebbaluwa eyo aba afunye obuyinza era obuyinza bungi kyo bwemba mulonda abadde oba oli ng'afudde alaami ng'ateeseemu abeena okuteekereza ekirabo mu nkola aba mbasunsudde n'amanyi nti ono ajja kukulembera banne naye mmwe abafudde omugenzi ng'afudde talaami mwegendereze baanire mulonda okwekisekyutinga kubanga oyo ate bw'obatuusa wali babeera nga basentala me sentala asolooza akatale bamanyi awa n'ekikapu Idris Lukwago teri amugambako mu kooti ya Kisekwa bw'omugambako ekifo ajja kikuuma tojja teekawo bintu byenkeera eyo sentala mudaala gujjawo ate n'omugamba ki tewali so kati noono gwowadde obuyinza mubasunsulemu nti ono gwe tuwadde anaasobola tumaneginga tofaayo ku myaka gye tofaayo gwe sofaye anaabasobola oyinza oba nga ye mukulu wammwe nga tajja kubasobola nga mulabbayi mukulu pya tontawana mutawo ki kubanga bwemba muwadde obuyinza ajja bitunda nga yebuuzizaako because amaanyi agalina baluwa eri bwana bitunda tojja sobola kujjawo byatunze kyojja okukola ngaanyiza ennyo ojagerako omuwabiri that's another story ettaka ba yalitunda bayagira kwoza misango obwo budde na sente ze mulimu ze mwocha so gatonda mu buyinza ajja kubuuza mbe mwanonda so mwegendereze we mulonda teeko babiri basatu babana wakizibu okukanya bundi ogumu nemuteekako omu ye kyasalawo bwati yabasaze obanga yabaira administrator ebbaluwa yeyina obuyinza bungi nnyo si yakuzanyira ai agifunye tumubuli tamanyi musenzi agifunye anyine ebbaluwa eyo abazze mu bugere by'omugenzi so abeera mugenzi atambula essaawa eyo ontegedde byonna byandikoze oli obugagga oli bwonna bweyaleka buba bwetiise ku administrator era yatematema Keith Kanabi nkwaddeko yika 2 ono nkwaddeko yika 3 oyo sikuwadde oyo maali gyaleka tagabye naye oli eyaleka alaami ebaleka abateteeka budesi mu nkola abali monitadi ekiramu nga kikimonitalinga byalina okubyokukola teeka mutiikinzi kino kimaze so obanga tusalawo kati oyagala kubeera mu bantu baluwa oba obudde bala mu ensi eno mubali abatavudde talaamye ensi ekusalirawo nga bweyagadde kubanga ate kati ate gwotayagadde ddala kubeera mu maaliyo yasookera ddala ate ku lujuliro yasooka nze mukulu we nze namuweerera nze nakola ki kati abo okubasanyalaza will kiraamu obiteeka mu buwandiike ekiraamu ate wokiwandiika kitegeeza nti ogenda kufa si byawandiika ekiraamu nti agenda kufa nate si byatayiwandiika nti tafa okufa kyateeka ekiraamu kino oteekamu emaali eyiyo yokka si gye mugabana n'abalala gwesamu byolinako obuyinza byewatunda tobiteekamu nebyosuubira okufuna tobiteekamu ate wabifunye oba weerimba bwerimbi bulimu bagenza babaki abefujjo oli abikola ng'akimanyi bulungi agenda batawaanya omugenzi waki owefujjo nga yabikola nga mulamu kanyampisa nkutumiddeko n'awandiika naye nga amanyi byawandiika biki si bituufu n'aleka abantu eno kunzi ne beetema oyo simuguzangako naye nga yakola ki yatunda yamuguza ne sente yazirya pona balaziteekamu bulungi galugukeberayo nti yagambye tamuguzanga kumbe akola ki wetegereze yakikoze ddi manyi waliwo abafu abefujjo gambye akikola akimanyi nze mulina ngera wobeera nga mulamu era nga wafujjo newali gyebali nga yakikola kimanyi nze nina omufu owefujjo ngenda kubireka nga mbitabangudde tamwe temujja bifunamu naleka nga byonna nabidibaga kukweta balooyo bakuŋŋanya bateeka nti babigatule nga kizibu nga oba batima baki nagamba kuba kwekyawo mwina omufu owefujjo bekyawo ali mpijaawo omwana alina effujjo oli tugira netwogeramu ku simu awo nakusumbuwa so kati olina okumanya byotekamu byebibyo otekamu ebyo byokka okuleka bano nga okubanguyiriza kubanga ekiramu kino kiyamba omuntu basigaddewo kubalambika obulungi batambuze sesi yo mu mirembe papasi ya wiru byandikoze oli mulamu babikukolere nina kyenjagala okubuuzaawo wennyini kiri ebit challenging and funny osobola okukola ekiraamu n'oteekamu ettaka nga lya kibanja n'oteekamu ekibanja
tosobola bulungi ngobadde osasulayo busasuzi busulu ngobadde nga esasula busulu ngoli ku kibanja kibanja nga kikyo okitekamu bulungi n'okiteekamu bantu bangi tebalina byapa tetwanga tuli miliyoni ya 45 tetuweza byapa miliyoni 5 mu Uganda yonna vaawo naawe ate ng'osanga omuntu omwana ebyapa 100 omuntu omwana ebyapa 2 ninga lwaki abeera n'ekikumi ng'ala tebalina nkwezde ekigezo n'ebibanja babirina so tekamu ekiki nzotekamu ekibanja kyo nzotekamu ente ezo nzotekamu ki ebyobugagga bibatekamu ki mu kiraamu so buli muntu nti alina ekyapa yekka yakola ekiraamu so ngo n'ebyobugagga bamala n'estate negoba kuleeta zazifuna zifuna sente zijja kuva mu estate yo kijja ku kiki nakugambye nti si buli mugenzi afa temukola leeta za administration banga empapula sente zino ezikola ku sente zonna ezinagwa ku bintu byo ziva mu estate yo ebintu byolese ng'oli mulamu ebivaamu esente zidukanye ebintu bino efuka estate ng'ofudde kale oba tolese sente ziwera tebakutawaanirako nnyo era olabako entale nnyingi manti yaleka ki ereka sente nga nnyingi ninga legeze nga tabirambise bulungi nga tanyonyodde nga bana zino okuva ng'obuki musale singa obungi mujettaka mu kooti za famire nga bana ebeba tebasumbuwa era bafuna omuntu wona batabaganya bulungi ne bagabana bulungi tebabayo kaki mutawaana gonna okay extra digest mugoba nsonga kwe tuli akataleke ka before we go waliwo kye bayita powers of attorney tetusobola kuvaano nga tetwogedde ku powers of attorney almost byagala kutambulira wamu ne letters of administration birina okutambulira wamu n'ebyanjawulo nnyo power of attorney bw'obuyinza omuntu bwakuwa omukolere ku nsonga ze zonna z'obugagga bwe ng'akyali mulamu ng'atemyanga nkofu oba nkwale kakwa naye kasita lumutema naye weekoma kasita Allah amukowoola nti ne bw'aba azikuwadde ku mmande Allah n'amukowoola ku mmande olw'eggulu ziba nfu tozeemerako ng'omugenzi yafa mwaka guwedde n'ogamba nze nenya power of attorney ino nze nebikola ku bintu bye kasita afa paba nga zitandika processing etandike niba bikomye kyolina okumanya kyoteka mu mutwe ndi power of attorney zikola omuntu muki mulamu leta za msoso nzikola ga muntu muki mufu kati awo byawukanira asova mbulamu bwensi eno kitamika kirala wangu kya mbulamu bwensi eno power of attorney ne power of attorney ebako nayo amateeka gagifuga nti byagala omuntu akolere ababiwandiise mu bigambo bye wali otulaze nti omuntu bwafa ng'alese maali katugambe eri below 50 million alina waagenda high court n'oyo aina eri above that money emaali y'omufu oyo wabanga alese below 50 million agenda mu kooti eyawansi magistrate court so bw'aba alina above era naye alina waagenda so high court Hajji njagala tutunuulire olunaku olwaleero singa bukeera ku makya omuntu n'awandiika powers of attorney n'azinkwasa azirevokinga ddi wayagalira era powers of attorney zino omuntu azifunira wa azikusayiningidde amugende wa lawyer muteka mbyagala akolere biba byagala omuntu akolere nebirambika oba 5 oba 6 byonna byagala akolere eka mubuwandiike nemuziwandiisa bwonna kulwoziwandiisa booti yatandika okukola zibaako expired date nga mugitaddemu omwo emba musobola giteeka mulimu eziri open mulimu zitali open ng'oli agikoze agala ziizo gombanyi yinza okuba emyaka 5 banakuwa emyaka 10 banakuwa mwaka gumu bantu ki abaweebwa powers of attorney bw'oyagala baba babuyigirize ki tuba tubayita tutya how are they related to us tulina yadde tekitegeeza nti olina kubeera muganda oba nti omuntu yenna gwe weesiga kubanga by'omutumye abana bikole nga wona byonna byagenda okukola yeeri goba obikoze nomwa power of attorney n'amaana y'emyezi 5 bamwa ya myaka 3 byonna byakoze mu myezi 5 goba obikoze oba ntegedde bulungi byonna byakola nkoza power of attorney akadde ako goba omuwadde amaanyi n'enkizo n'ogamba nti osazizaamu tuyinza sazizaamu byakola ng'akyazirina onyumya mboozi yes yaba yabikola akyalina obuyinza obikola ozokuba ti power of attorney nagamba ne transfer ng'osoozi signing
ngoli wali mulamu nenga go sayinga transfers because ya kwa powers of mama kitese muri nti abasayinga ni transfer signing akizo no kutunda kizo okutesaganya ne mwendo kizo settlinga bano sinza bemba mutesezo yagakolere bichi nenga abantu abo bakyaliyo noboli ngali busy ngatalina na budde bugendeyo bagira mbatuze bamuvumireyo omulengeze bamutyobola omutyobola oti batyobola gwo wakiri bina babikulekedde yakulindi alinda kwa account senteze ababitege tumena power batone abaye wala kutataganyizibwa dembelye batataganye gwe gwa wazo wadde buli omakirizibwa okugaba powers of atone ku bintu byoyinayo kayoga ko power batone batolina ku bintu wenza kujigaba ataina mali agaba powers of atone in the near future kuchi ndibwe ndibanfunye atujigabiranye ananjo chikwate eze empapulenjerede eze empeo ozuwadda ndo kubeshonika byomuwadde byalina okukola olwokutano lwaleero olowooza tunasukkawo ate osaza omukama wange okay ladies and gentlemen, of course abatulaba abalungi our dear viewer out there tukwebaza nnyo thank you so much gwe sekino ali mukunda bakati yonna gyolabira nkwebaza nnyo thank you so much ebintu bino bitwale nga kintu kikulu nnyo nga bwe bukeera ku macha n'owulira nti blogger ajja live sawa nyano kiwo obudde n'ebintu bino biwo obudde obirabe weewala okubbibwa weewala okunyagibwa n'okuferebwa bino tukuwa bya bwereere ati no cost erieji budde wo bwotula n'otulaba plus internet gwoteka data gwoteka so take your time olabe ebintu bino okwewala emirerembe in the near future ate byetukonyeeko olwaleero nga byetaagisa omukugu oba omumanyi mu kiti ekyo I would advise kube namba z'essimu 0775 5 oba 0770 17 7 ali emitala w'amayanja teekako +256 oyingire WhatsApp oyogereraawo oba okube WhatsApp call ali e Kampala wuba olubulu w'ekigere wane Rubowa ku Kamoga House buli kimu kibeere nga kiggwa ku olwo omuganda agamba nti yeesitukidde tanyamanta bangufu IBRAH Mokasa gemanya gange kula extra digest mugoba nsonga. Thank you Idris, Daniel, Keith and Tony. Still special thanks goes to Kamoga Property Consultants Limited, the real estate developers bebatuvugirira program eno okulaba buli kimu kitambula bulungi. Mbagaliza birungi byerere Allah atakumira mpeera abankumire. Thank you so much for your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh.